General Museveni gamubugumye oluvannyuma lw'okukitegeera nti intelligence yamulimba ku by'Abesigye. Intelligence y'ekibogwe era eva mu mukulembeze ow'ekibogwe oluvannyuma lw'emyaka 40 muganda wange. General Museveni tazimbanga intelligence yetengeredde. Kakati munnange amaze okukitegeera nti ebintu by'Abesigye munnange okumusiba musajja wattu yasiba wa bwereere, kati anoonya ngeri gyatuukiriza lugero lwa mukaluka lutajja busera amulirizinge amute. Kakati munnange Norbert Mao avuddeyo nga akiraze esiga eddamuzi oba ddolo nga saabalamuzi timunnange obugulumba obuliwo wakati we ne Ssemakadde tebwetaagisa buswaza bo bennyini ate nga ne number plates munnange omusango ogwateekebwayo 2021 nga gwateekebwayo Isaka Ssemakadde ne ttiimu ye nga baagala munnange kumanya akawunvu n'akagga ku kampani ey'Abarussia ne contract gye baasayininga biki ebirimu olwedde munnange kasambatuko kennyini oluvannyuma lwa kkooti okulagira gavumenti ereete endagaano eyo muleete tugirabe tugiyitemu tugirabe era baani abafunamu biki ebirimu byonna munnange Isaka Ssemakadde. Kakati munnange obutakulisa ndoza tutandike ne General Museveni naye nga teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo era bano balina solar systems ezitalina nakugamba ntera okugamba nti balina water heaters mu binaabiro yaga kunaba kutuzituukya munnange zikozesa sola kubanga zo zinywa amasannyalaze. Kati ate osobola ziteeka ku sola okussa ne CCTV cameras nazo osobola ziteeka ku sola ate era balina ne water pumps ezikozesa sola. Amataala aga security agakozesa sola bwe buziba ne geeteekako bwe bukya ne gejjako gokka n'ebirala bingi nnyo. Aba maintenance palace muganda wange nkubuulira ekindeke ki balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze osobola bakwasa ekizimbe kyo ne baba nga bakirabirira mu byamazzi n'ebyamasannyalaze. Kati ate Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo wali ku Kasozi Ejjanyi Entebbe Road tuuka ekajjansi Namulanda Kitende buuza ejjenyi ku kyaki ekyo ogenda okusanga apartments ezitemyanga omuntu. Kakati apartments zino ziri fully furnished mulimu buli kimu gwe twala butwazi tulotwo compound nene parking weeri ne tent weeri awo sobola okutuula muko wabweru so sinti wasasula wali ka apartment kwokka ate nga ne balcony kweri muganda wange view nungi nnyo kuliraana ennyanja era bingi nnyo ebiri awo kuba amasannyalaze tegavaako ate nga ne wifi weeri yabwereere security eri ggulugulu transport fast booking yo wabwereere naddala ng'ova ku airport oba okumpimpi awo beba Hillside View Apartments bakubireko. Tulina omukyala gwe tunoonya naye ndowooza katusooke tugende mu mawulire gaffe tugenda kuba ate ebiranga ebirala tubiyisaawo kawolawola. Kakati munnange anti lunjokya baana ebirango mbisazaamu muganda wange bino tuzze nga tubyogera ebbanga lyonna. General Museveni azaawudiisibwa ebbanga lyonna mujjukira bamuwudiisa ku bya masiki manyi nze nfunayo ekizampa emu ntero gyeddingana bagamba addingana moolu yagajjamu omukotoka. Kakati awo bwe tugenda ebintu bino tugera tubyogera repeatedly kiba kitegeeza nti mujja kuba mu bitegeero jagamba kye baayogeranga kyekyo kati mubadde nga mujja muwulira ye munnanga abatamanyi looza mulaba okubeera nga oba tomanyi gwe eva myaka 40 oba tomanyi ne intelligence eba emaze okukutegeera nti obona ne bwanyiga nayoga Oluswayiri wacha twakalaba Oluswayiri ne bwanyiga era ajja kuluvaamu adde mu nnimi ukitegedde kati batandika nabo okubalaba ng'oli wa kibugwi. Kakati munnange Museveni kati olwanyiiga nnyo anyiize nnyo oluvannyuma lw'okukitegeera nti okukwatibwa kwa Besigye kwali kwa mancoolo era basipayi chiefs be
bamulimba jukira nti munnange sente nnyingi nnyo ze bateeka mu security kakati abazirinako access oba abalina obusobozi okubeera nga basobola okukola ka statement konna nga budget eyo basobola ogimogolako eya security sente empitirivu bawuza kimu security kati munnange security ne bagifuula securitwa bagamba kati eno security kati mugire bomu zitandise okubwatuka mugire mu bwatule ebyembi n'abantu bafiiramu abantu baffe bafiiramu oba babakola batya oba bababwa bitereke oba bazitega wansi mu mitto kati ngeri yabatukira wali nga emunyonyo nalaba nze nga balinga ababikola omutto gwa bodaboda ne bagiteeka munda mu mbwatuka pikipiki engeri gye yayinooneka kale basinga oli yali aleze endere titwalirabye mutto eno nga buli so affected kubanga era ebitundu bino yali badde akutuka ku mbukutusi naye nga kibi nnyo abantu baffe bafiiridde omwo Munnakkinya wano ojuza omukyala baamukuba amasasi wano Kaleerwe naye nga batugamba baamuwamba eyo Kenya era alina abaana be 2 baamuwamba eyo Kenya ne bamuleeta eno ne bamuteeka mu bya bbomu ndowooza olaba byonna kugeta bugesi naye nga General Museveni munnange ye abatamanyi nga bamalina okugamba mbu abeetolodde Museveni be babi naye Museveni ye mulungi kakati omwana we omusindise ku ssomero ali mu kuzannya zzaala n'abaana abalala tatuuka ku ssomero nga ggowooza abaana abalala be babi wose mubi subhanallah kakati munnange General Museveni kigambibwa okuba nti munnange yanyiize nnyo esaawa zino ayogera Luswayiri lwokka babwanyiga alookingira mu Luswayiri piga yiyi n'ebirala bingi kemanyi kakati munnange oluvannyuma lw'okukitegeera nti munnange intelligence abanoonyereza be ne Uganda erabye kubanga jjukira nti abalala bali batukolako intelligence eya ddala nga bano bo bali mu intelligence ya bulimba bino tuze nga tubyogera babbi abagagga mu kikuuba awo abaasookayo ne babakaliza ne babatwaliko ne bakyala baabwe ne babatega abakazi mujjukira enkolere gye ndabagamba mu Rwanda gyetera okukozesa eya intelligence fucking bakusindikira omukyala nga azze nakuzaalira muganda wange wayase n'anyuuka kumbe omukyala n'omwana asooka si wuwo wa ofisa omu nga Munnayuganda mu biwandiiko naye nga ensibiko yaggwanga eri okumulirwano gw'okyazannya kaakati muganda wange abagagga bangi abamanyi stories ezibaddewo bo babimanyi era tebawakana abatamanyi be bawakana kakati munnange intelligence eno kwegamba yavaamu katemba ow'okukwata opposition figure Dr. Kano Kiza Besigye retired era nga munnange yali wamu n'omuyambi we Abedi Lutale babasanga Nairobi naye nga babakwata basinziira ku information enfu etaliyo kati bo bayinza kugamba nti yali incomplete kwegamba byebyo bayinza okutandika balina ngeri gye bageneralizing ebintu kati bwe bawala okuwa obutwa bagamba afudde ki bagamba multiple organ failure kitegeera nti gwe ekibumba omutima ensigo byonna biba byalwala ne babigatta wamu kati nfujoga nti yafudde katwangani ng'olanya bagamba multiple organ failure kati nakyo ne bajja tugamba ba incomplete mu lulimi lwabwe lwanswinswi incomplete investigation subhanallah kakati munnange Museveni kakati essaawa eno ng'alookingidde mu Luswayiri yeeweera okubeera ng'akwata ba senior spy chiefs bonna
okuva mu Chieftaincy of Military Intelligence CMI ne kati bagikyusa bagita Directorate of Intelligence and Security DIS naye CMI fe yatukwata kino DIS abantu bwe bali kitegeerera tujjaga tukibategeeza mpola naye kati eyali Chieftaincy of Military Intelligence kati saawa eno bagita Directorate of Intelligence and Security DIS ayiranga munange bano abanenya ku stage nga fake security operations for personal gain bano bapanga ebikwekweto ebya security muganda wange basobole okubeera nga beenogera ku musimbi anti gyeguli ogwa security naawe bw'oba gwe ng'oli mu security oli omwo nga omusimbi guli eri kyokka ate nga gulina kuvaayo na operations ate kati teziriiwo opposition eri ku birala nnyo baagala bo bali ku nsonga yaabwe zero tolerance tebaagala nguzi tebaagala biki kati ate Bobi Wine ayinza okubata ennaku zino entambula ze nazo si nnyingi nnyo kakati awo mbo balina kukola kimunamuna kuyiiya bayiye eyo nno ensonga nkulu nnyo era ebyo bye bibala by'omuntu okulwa mu buyinza ebbanga eddene kyabulabe nnyo gwe munnayuganda munnanga mpuliriza kyabulabe nnyo omuntu okufuga eggwanga ebbanga eddene kubanga abeerawo awo yalemesezza kiringa bw'onoobeera nga katugeze olina omukyala nga ye tayagala kuzaala embuto aziwakulamu oba okubeera ng'amira contraceptives aleme kuzaala kiba kitegeeza nti bw'abanga kwegamba akusibidde awo ku ye bw'akulimbalimba kitegeeza nti aba agenda kukulemesa okuzaala ate nga gw'okula oba omusajja tayagala kuzaala ng'omusajja tayagala kuzaala balina enkola zaabwe kiba kitegeeza nti omukyala yaba ayagala kuzaala gwe toyagala kuzaala kati Uganda eyagala nkyukakyuka Museveni alemeddewo bino byonna bina tubiwone kakati munnange twogera ku protest vote gyetulaga era gwe muganda wange newankubadde nga abasajja beefunyiridde okubeera nga akalulu bakabbanga bulijjo bwe bakola mupozi nga yakiwumyemu omutwe kubanga kakati ye komanda ye CDF kiba kitegeeza nti mulina okuluma n'ogwa waggulu muleke kugwamu boggwe maanyi tya munnange mukama yali mutwala kati mukama bw'ajjawo Museveni katugeze afudde kubanga era ffenna tujja kufa kati watwapangira muhoozi wabula mwe mwali akaddiye kagende muhoozi bw'anajja naye era ajja genda teri kati baakugenda lwampaka kakati munnange embarrassment okuswala kweyongera munnange okubeera okungi oluvannyuma n'oyo gwe bagamba foreign arms dealer atunda ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'ebulaaja gwe baali boogerako gwe beesibako mu lipooti zaabwe ezitajjula buli kaseera nti era nga bagamba nti yali kontakiti wa Besigye muganda wange omusajja is off grid omusajja taliiwo kwegamba gwe ne bw'omunoonya kaakati onoonyamu empiso gye basudde mu nnyanja eno Nalubaale Lake Victoria n'ogizuula naye gwe bagamba oyo gwe baamusanga naye ekkinya ye n'abulawo mu mbula etategeerekeka takubukako kya Mulubaale muganda wange omusajja taliiyo kaakati munnange ekyo kitegeeza ki kitegeeza discrediting the main premise of the operation kitegeeza nti ekigendererwa ekikulu ekya operation kikwekweto kye baakola okukwata Besigye oli baba gwe bagamba nti gwe baali bakontakitinga naye mbu nga bwe nabanyumiza mbu yabakontakitinga kakati olwo ne baba nga bakolagana naye taliiwo nowhere to be seen kitegeeza nti n'ekigendererwa kyabwe muganda bwe operation kiba kikubibwamu ebituli kakati munnange omusajja ono agambibwa okuba
okuva mu mawanga ga Bulaaya yabula, vanished oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Besigye, yabula taddangamu kulabika. Kakati bannange tukoze tutya ensi eno? Ensi tugikoze tutya? Kakati munnange General Museveni ayongera okubeera nga ate atabulwa, akyali mu Luswayiri tanavaayo. Ati bwanyiga alokengera mu Luswayiri, musajja ali mu Luswayiri tannakola ki? Tannavaayo, ali mu wacha wewe, tannavaayo. Munnange olwo ate ayongera okubeera nga bamugamba nti ate ne omugagga Fugge munnansi wa Bungereza ayitibwa David Greenhalgh era naye nga baali bamulinkinga ku skimu y'emu. Omusajja yabagamba ye munnange, nze ebyo sibimanyi, yadde siina kyemmanyi nze bannange, mundeke. Kaakati munnange Museveni aba akyali awo. Naye ku busajja bwa Andrew Mwenda bukola omulimu munene nnyo mu kufumba Museveni. Ayeye Mwenda, ayeye. Kakati Mwenda yayogera ku buvidiyo, yatuwa obukakafu mbu balina ebifaananyi n'obutambi nga obukakafu evidence obwa Besigye mbu nga batraininga batendeka abayeekera Zambia wamu ne Kenya, Zambia ne Kenya. Obwo obutambi bwonna muganda wange amaze kukitegeera nti bwali buteeketeeke buteesiteesi kusobola kufumba kintu kyabwe kijje fabricated. Museveni amaze okubeera ng'akitegeera, byonna abimanyi kati isaawa eno bwali nga bw'akimanyi nti Muhoozi tasobola kufuga Uganda, tasobola kukulembera Uganda. Ne bw'abanga agenda kufuga nfuge tajja kukisobola nga ye bw'abadde atufuga. Bwa Muhoozi agezaako okweteekawo ng'omukulembeze mbu alwanyisa enguzi, kati ekyo takisobolerako ddala kuba tiri mukulembeze atulugunya bantu be. Operations already tuzimanyi kati nti abadde aliidinga otulugunya bakakweza bonna already twakitegeera. Kati Museveni agenda akitegeera nti Muhoozi si wabulabe eri bannayuganda bokka abalala, wabula ne famire munda mwennyini wabulabe nnyo, kubanga bakoddomi bitagenda kubeera nga abataliza, ate ng'ekyo kijja kukosa nnyo maamaani Janet. Kati ffe tubitegeera, tuli eno tubiraba, era tulaba body language, tulaba muganda wange tubitegeera, tubiraba. Kakati munnange General Museveni ali awo ali munnakwetagambika, ali munnakwetagambika. Gwe wolabira omuntu nga mutulugunyi naye nga ate akwatiddwako nnyo ku nsonga emu, kiba kitegeeza nti oba bagenda akula, kuba omuntu bwagenda akula oba bwakaddiwa tuvuliraba nga abeera ayagala nnyo abazzukulu, buli muntu ajja bw'abanga gwe n'oboggolera omwana mutabani wo nga jjajjayo waleka amuleke muleke ani ataakulaba gwe wakolanga bwoti. Kati era okyabikola. Kaakati muganda wange General Museveni akitegedde wali nti mutabani we already mukulu kati jjajja, naye akyabikola biri akyali muto. Bw'atyo n'amusangula ku lisiti, naye already tulibala nti naye yakulemberako, yafugako eggwanga lino nga kitaawe kwali, naye ng'avuddeko. Muganda wange oyo basobola omuwamba yekkuzo muwulire ezo mu ssaawa busaawa aba ayolekedde okuvuganya ne Binaayiisa, Godfrey Lukongwa Binaayiisa mu kabanga akatono ke yamala ku ntebe. Kaakati munnange tulundandagga evidence General Museveni gye baamuwa. Jjukira Andrew Mwenda nga benkutegeezezza, Andrew Mwenda sobola okwefumbira awo mwanswinsiwa, kyobalaba nga abantu balina omumaaki baabatama n'enzunguzungu zammwe ezo, adde awo n'ayogera nga kakira ku ssekoko ensajja ng'ayogera bino naye nga byonna ayogera bulimba. Already yayagala kasente, yamanyi buli kimu. Ye spokesperson yagwewa oba spokesperson w'eggwanga
yatuwulire bye Kongo yatuwulire bino yamanyi bino yamanyi abiriza yamanyi abayekere bagira batiya naye tugenda okuwulira nti baziika Kongo ekyo kyo kyanzijjako neŋŋamba leka musonyiwe ekizibu kye kati nkitegedde baziika Kongo n'amanja gali nakulya Muhanga lyenga ati gwe Muhanga maana neŋŋamba ligwe litya Muhanga ligwe Muhanga maana neeyongera okukola ki okusaba amazzi nywemu nku siku lwange endwadde zikola ki zinnumba naye dokita waali by the way tofa birwadde dokita waali dokita waffe waali nnyo era gwe alina ebirwadde ekibumba kyetaaga kuddamu kuzimba kyafa oyinza okuba oli ku ARVs kale n'ebirwadde ebirala dokita waali ennamba yiweeri awo enamba yange enamba ya dokita teriiwo kuba dokita alimu ebitengo naye enamba zange ziri emu esembye 125 ate emu esembye 73 ze zange nga nze Uganda at large osobola okujjano ku WhatsApp n'ongamba mpa enamba ya musawo totagana kumbuuza kuba twebuuzabuuza dda kasokedde nga ngamba mbalamusizzaako bannanga abamu nammwe manyi muddamu eyo nti kaalesi naffe just gamba mpa enamba ya musawo nze nkuwe kakati munnange gwe twogerera essaawa eno nti General Museveni ayolekedde eyali gwe baali bamatiza ti Besigye alina okujja afukamire alina okujja nga ne Muhoozi ali eyo alina tumutugirewa bwe baali bategeeza omuti eggulu kwe bagenda omutugira bwe baali bategeeza omuti sibu Muhoozi bagutegesa eggulu eyo kwe babeera batugira Besigye naye muganda wange omuti ogwo kyeka ne bagutereka ne gubeerawo ne gubeerawo kubanga ate era guyinza ogendako abantu abamu olabeko omuntu ng'otega akamaso ate ne kakkuba engalo ng'egye kalumamu kakati munnange n'ogwo omuti bagutereke kyoyagaliza munno kakati munnange Museveni essaawa eno ali mu dayirema butya bwagenda okukikola akasirisi okutaba Besigye nga takutte ku credibility ye naye ffe tuli muganda wange gasomola era gwe mulabira nga bamutadde mu bintu ebyokwebuzabuza manya nti bimwokyezza nti munnange ye aba tamanyi obalimanya ddi kakati munnange Besigye ye already yamaze dde okubeera nga akkiriza okubeera president wa PFF ekibiina wali ekatonga era 2026 presidential flag bearer ye Dr. Kizza Besigye ow'ekibiina kino ekya PFF oluvannyuma lwa Erias Lukwago okusaana Ibrahim Ssemujjunganda okubeera nga bo munnange bakakasizza nga bwe batagenda kubeera nga ate bwe batyo bakwatira ekibiina ekyo bendera era ndowooza nga bakikola in favor of their Dr. Kizza Besigye kakati munnange tetumanyi mwenda sijja kulimba mwenda simanyi kyagenda kukola naye nga bumanyi naawe tebaswala ajja kuddeera atandike ayogera kakati audio bwe yayogerako n'ebirala byonna jjukira nti mujjukira General Museveni nga beegaana ssente za paalamenti batayebwa nave nazibawadde tebatayebwa ate yakola atya musajja watto kakati munnange ekyo tukitegedde era mukirinde ekyo tukitegedde era mukole eki mukirinde baganda bange temuwakanire ebaagwa nemuwakana obijjawa temuwakanire ebaagwa tuli mu Uganda ate era ne bwemba mbalimbi sinza abasoose okubalimba abasajja nga batulimba emyaka 40 nga babalimba ate nga mukkiriza si ekisooze tekiba kipya tekiba kipya kakati munnange nga tumaze okubeera nga tuvaayo eyo munnange Nobert Mao bwatyo avuddeyo n'akakasa kugamba agezaako kuggyawo oluwonko luliwo wakati wa Ssemakadde ne Chief Justice Alphonse Owiny Dollo agezaako kuggyawo oluwonko oluliwo kubanga ye okusinziira ku Mao agamba nti kino kiswaliza ddala credibility yessiga eddamuzi
jukira nti bali baana bato kati bano abasajja abakulu naye ekikulu anti kakati okusinziira ku biriwo nze seewuunya nnyo neeyisa ya Ssaabalamuzi Dollo kubanga yoyo nze mulaba nga Rebo kubanga yali yawolereza nga Koni yaloya wa Koni mumbadde mukimanyi Museveni naamukozesa kwegamba kitegeeza nti awo ko kannema okugatta kakati munnange Justice Minister Norbert Mao bw'atyo ayagala wabeewo kye bata reconciliation ayagala wabeewo reconciliation kyeki mu Luganda kutabagana wakati wa Uganda Law Society President Isaka Ssemakadde okukosa ne judiciary n'essiga eddamuzi era nga likulemberwa Chief Justice Alphonse Owini Dollo. Kakati bw'atyo Norbert Mao mu kubeera nga annyonnyola ekintu kino agamba nti dispute eno eriwo yamutawaana nnyo era erina ebintu bingi byeyinza okukosa naddala esiga eddamuzi era nti singa babeera bajjewo gaapu eyo oba oluwonko wakati wa Uganda Law Society ne esiga eddamuzi kitegeeza nti wagenda kubeerawo harmony in Uganda's justice sector. Kati Norbert Mao agamba nti nno ke kaseera okubeera nga baziika obukyayi wakati wa Ssemakadde ne Uganda Law Society okukosa munnange ne bench esiga eddamuzi Chief Justice ne banne abalala bonna aba Attorney General ng'agamba nti okukiremerako kiba munnange ki undermining principles era nga tekisaanye okubeera nga bakyerinaanya bakiviireko ddala. Bwe twogerako bano abali mu judicial oba ba judicial figures bayogerako abali main kuliko Owini Dollo, Justice Musa Sekaana, Attorney General Kiryowa Kiwanuka. Kati bano n'abagamba nti baali badde bakendeeza ku bugigi ku mbeera eyo gamba nedda kaatulabe tajja tuzanyirako ffe twogera ne pulezidenti ati bye babeerawo olaba b'amaanyi nga bw'olaba kati mubajje olaba mubajje kakati muganda wange yeebajja ne yeebajjira mu posture eri enzibu ennyo era bw'aba ayogera kaati ye nga bw'awagira gye ne Museveni era nga bw'ataliri kwegamba ye mubajje akimanyi nti kakati ali kuba mufuti lwakuba Museveni era talina kyakukola ensonyi yazinaaba dda mu maaso. Kakati munnange Dollo bw'atyo ye gye buvuddeko yagezaako okubeera ng'alaga nti ayagala wabeerewo mediation era yali ayagala wabeerewo traditional reconciliation methods nga ayagala isooka yagamba nti ayagala apology okuva eri Ssemakadde bukulu emisango ye yazza eri DPP. Ssemakadde yagamba ye tagenda kwetonda. Ssemakadde ali mu exile tukira nti yadduka oluvannyuma lw'okubeera nti baamusalira omusango myaka 2 mu kkomera olwa conviction era ng'eno yaweebwa omulamuzi Sekaana. Ye munnange jukira nti yagaana ekifo kye baali bamuwadde Law Reform Committee nti ajje atuuleko n'agamba muli abannyonnyola na tyranny corruption wamu ne intolerance of dissent bibigamu beeyogera mu lufuutifuuti. Kakati munnange Ssemakadde ye yategeeza 17 yawandiika ebbaluwa June n'agamba talina kyasobola kukolawo ng'ali mu exile era kiba kitegeeza nti ne apology era yagaana okubeera ng'agikola yagaana. Kakati Ssemakadde ono
Ssemakadde ono tumujjukira era okusinziira ku biriwo kati ku bya number plates mumanyi bulungi nnyo enkola electronic system eyazi number plates zino ne fines babadde nga bajja bakuba abantu nga batulimba nanti ne bibookya General Museveni n'avaayo n'abyesamba mangu awo naye nga byajja alaba era yawolereza Jibu Muhwezi basajja be abamanyi bulungi nnyo nti bano ba PC tasobola kuyita ku mbubbu nga teyeesokodde akimanyi naye ne bamuwa kubeera nti akwasaganya ensonga ezo kitegeeza nti General Museveni tosobola kubeera nga era okimugjamu yadde yakyegaana naye nga ate bajja nga bamulabula ebbanga lyonna ngera bwolaba wakwasa Pineti omusuubuzi w'emmundu amuziddira ebyemmwanyi nga weebuuza nti tewaliwo bannayuganda basobola kukola kintu ekyo tewaliwo bannayuganda basobola kukola mulimu ogwo kakati munnange era bw'atyo bwe yakwasa Jimu Muhwezi ebyavaamu byebyo kakati gavumenti munnange kkooti emaze okubeera ng'egiragira nti balina okuleeta mu kkooti basobole okuinspectinga balina okuleeta key documents ezikwatagana ne implementation of the Intelligent Transport Monitoring System ITMS nti balina okuleeta empapula kwe bakkaanyiza nga bakola endagaano okuleeta sisitimu eyo ITMS babiyite mu kkooti babyekkaanye era nga projekiti eno ekwasaganyizibwa kampani y'Abarussia eyitibwa Joint Stock Company Global Security. Kakati omulamuzi Boniface Wamala bw'atyo yawadde ekiragiro kino ya issuing directive eno era nga jjukira nti bino byateekebwayo Legal Brian Trust eno okukosa ne non-profit organization nga executive director be senior counsel Isaac Ssemakadde tukomyawo Ssemakadde ensonga lwaki njagadde nkuwa emboozi eno Isaac Ssemakadde okukosa jjukira nti kati yabadde arepresent yalimu ekizayiro kati yadde amukiikirira ye Advocate Stanley Okecho omusango baguteekayo 2021 okitegeera baguteekayo 2021 nga bawaabira gavumenti Attorney General ndozo kiraba bawaabira gavumenti Attorney General kati bino byonna ebiri ku Ssemakadde byonna ebimuliko musaasire musajja wattu kubanga sisitimu eyo naawe ogiraba nti ebaddemu obubbi kakati bwe banga Ssemakadde be baakola ebintu ebyo tanafuuka na President wa Uganda Law Society kakitegeeza aba yabafuukira dda akayinja mu ngatto akasajja kano bala bali bamuvuma biviiri rasita tewina amagezi bwe bityo ojjo oli shabe mu kkooti nga bamulemesa kakati embeera eyo munnaye gavumenti ekyaginyize era nga mu nnaku 6 zokka balina okuyita Memorandum of Understanding and Agreement signed with the Russian company, the financial model for the project, the due diligence report, and the technical and financial assessment report. Muganda wange balina okubeera nga babireeta kakati ebyo nga biri awo munnange saagala kubigenda kiwanvu naye emboozi yaffe bwetyo ebadde ewanvu yennyo mbadde just njagala kubuulirako mugaso gwa Isaac Ssemakadde era ebimu ku ebyo buyinza okuba ebyamu ekyobuzi bino ebyokuvuma simala DPP bikya ebyo biyinza okuba nga biri wano baagala kubiyingizamu buyingiza baagala kuyingiza mubuyingiza musango gwa modesty of a woman naye ekituufu kiri nti ye Ssemakadde ebbanga lyonna gwe mulabe nga revolutionary ate ba revolutionary zibe nnyini abaddala exile zibabeera kumpi nnyo era olaba abantu nga bagamba kati alimu exile yayo ekikulo yogera nnyo bakolanga otya muganda wange bino yabifayiringa 2021 wano mu Uganda okuleka mpozzi nga
omanyi bagamba nti kojja wange yangamba wano omuntu akole mu bulamu omuntu akolerera ebintu bibiri kuzimba na kwevuga era bw'obuuza abantu mu kyeboogerako yazimba yeevuga bo obulamu babutwalirawo kuzimba nakola ki na kwevuga kati kiba kitegeeza nti ensonga ekwatagana ku ttaka ensonga ekwatagana ku transportation oba ekkubo naawe ojja kuvugirako enkya baba bataddeko cameras bazitaddeko kukwata babbi nga Museveni bye yagamba kyekigendererwa primary aim kati ate essaawa eno bazitandise kubeera nga ate kati bazikozesa kukuba kamera bifaananyi bya number plates ayisizza akoze atya 800 kakadde 7 ze receipt ze bakola ki ze babakuba okitegeera agenda okulaba abasajja baate bayiseewo kale twagamba kubba kitono naate kati bo baagala kubba kinene bali greedy ng'alina okujja akole ki oba oliawo ataataase kubanga tugenda mu kalulu ka 2026 baagala kumukola ki kyalinga agamba naye singa tubadde tukamaze obanga tetunakatuukako nze nokuza nga tukamaze ne bakomawo n'agamba bubenje bususse kakati you should get disciplined because okitegedde tetumaze akalulu kakati ndowooza kankusibulire wano tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano nga bulijjo Uganda Tragi gyendi nnyo mu mikwesese obudde wano ewaffe buli ku makya nnyo essaawa zikyali mwemu tezinnabwira 2 naye essaawa yange sigiraba kale akuume tusinkane